Aya basa ye mukulu oyo gwe Nansikombi Masaka. Luyimba bayita Nansikombi yaviira mu talent search eyabukedde TV gye bayita yolese ekitone. Myaka yagisobodde okuba ate nga gigenze mwana mulenzi ono beba mu kubasobola okuba ate nga yawangula era mu yaviira kale mu mbeera eyo yolese ekitone yasobola okuba ate nga emulaga nti mwana mulenzi ono asobola okukikuba. We yafulumiza akayimba ako bakayita Nansikombi yakokola mu studio y'omukulu gwe bayita Digibawa bagiyitanga sabula akadde kano bagiyita Moto Studio. Kati mwana mulenzi ono azze mawulire okuba ate nga ategeeza wajjidde akadde kano era nga ne Valentine ebulako ennaku ntono nnyo yakuba akayimba ka Nansikombi aka Valentine. Omukulu ono ategeeza nti producer gwe bayita Daddy Andre yamufera yamubba emitwalo 8 byajja bitya mwana mulenzi ono akeera ng'asobodde okuba ate nga akuba endongo enoze era oluwa bazira kisaba asobola okuba ate nga bamuyambako oba oliawo ne baagala endongo ye nga baagala bongeremu ku tune endongo esobola okuba ate nga etambulira ddala kayimba kabayita Nansikombi asobola okuba ate nga ayongerako. Mwana mulenzi ono azalibwa saidi z'ekalungu eyo kati waliwo omukulu ali Bulaayi eyo yasobola okuba ate nga muwa akasente n'amutegeeza genda onoonye producer gwe weesiga nti asobola okukubira eŋŋoma osobola okuba ate nga bitambula. Bino nno byonna bibaddewo mu bbanga lya myezi 3 akadde kano bebijjidde mawulire. Mwana mulenzi ono ng'ategeeza we bafuna omukulu gwe bayita Daddy Andre ye gwe akakasa nti yali ayagala kukyusaamu taaki asobole okuba ate nga agendako ewa Daddy Andre. Daddy Andre yasooka balamulira miliyoni kakadde kalamba wabula oli ali e Bulaaya n'amutegeeza tugenda kuwa emitwalo 8. Daddy Andre n'akkiriza awo nno we bitandikira mpola mpola ogenda okuvoyisinga Daddy Andre tamulabangako wadde amukubira bukubizi simu n'amuteerayo abaana bakwata amaloboozi. Kati Nansikombi azze mawulire okuba ate nga ategeeza Daddy Andre asesema akasente ayagala kuddayo wa bbawa ataamukaluubirizanga. Kale tutandikire wano Nansikombi wuno atubuulira era asoose kuwoninga bapromota mbivulu ebigenda mu maaso. Agambe ku Valentine bantimbye nnyo wangi nnyo mu Masaka Kampala ne sinafuna ku ssente. Oyina manager oba toyina. Nansikombi wuno atugamba buli Valentine bwetuuka nga bagisikayo naye ate waliwo n'ekirala Valentine kati buli weetuuka waliwo abantu abankozesa mu bukyamu. Oli n'atimba ebivulu kati bankubidde dda amasimu n'akafuna posita ziringa 6 bazitimbye Masaka eyo ne Kampala muno bataddeko ekifaananyi kyange nti Nansikombi agenda kubeerayo ate nga siriyo. Sinafuna booking yonna sifunanga ku namba zaabwe naye nfuna zi posita naye nga si kirungi kati waliwo n'endala yindi bagitimbye butiti. Aya basi oyo nno ye Masaka Nansikombi yakubira akayimba kali Valentine yava mu yolese ekitone yaliko mu kyabukedde ne mu BBS nawulira awo nga abayiribyanga agamba nti bamubba. Wuno ensonga ezamuleese agamba Daddy Andre yamufera byatandika bitya wulira. Daddy Andre gamba bikabya n'amaziga naye nga Daddy Andre nina mukwano gwange oba kamuyita omuwagizi wange kubamu kuba ntegeera nti Masaka nina talent yasinzira Bulaayi eyo nangamba maze ebbanga nga nkunoonya naye nga sikufuna naye kati waliwo gayi wa Bukedde bamuyita Faruku ampadde ennamba yo era nsaba nenkukubirako nangamba mbadde nsaba nkulinnyiseeko ku ddaala ogendeko mu studio ezakabi olikodingireyo hit kubanga ndaba amawulire go ng'ogamba abantu nti olina ennyimba nnyingi londamu oluyimba lumu twale mu studio eyakabi gwe yonna gy'oba osiimye tinangamba londa studio ki gy'owulya gy'oyagala kati nga nze manyi Daddy Andre ti ye producer wa kabi nga mugamba waliwo producer bamuyita Andre ajja kunkolera oluyimba olwo nga ngamba fuba nnyo noonyeza ennamba ya Andre kati ennamba ya Andre nali sigirina nga Faruku wa Bukedde yagirina nenkubira Faruku ne mugamba nyamba ompeere ku boss ono ennamba agyagala n'agimuwa bosi ng'akubira Andre nga mugamba Nansikombi n'omuyimbi wange gwendeta bamuyita Nansikombi yali tanaba nakimalayo Andre n'amugamba Nansikombi muwagizi wange naye nange namunoonya dda sikola ki simulaba nga bbawa amaze okukola Nansikombi. Aya basi ng'avudde wa bbawa nga mukoledde Nansikombi eyali hit yamutambuza. Abayimbi abamu bannange wuno atubuulira Nansikombi mukwano gwe we Bulaaya amutegeeza nti funa producer nakolera oluyimba bateesa akasente bagamba batya gamba gwena muwa sente meka ko oli Andre nti nze njamujjako miliyoni 1 bosi nga amugamba nti Nansikombi omumanyi munaku naye yeeyi kave Masaka talina kyayina wabula twekwate tusobole nti no tuyamba talent eyo nga amugamba kale mpe emitwalo 8 loni teyaddamu nga akwata sente ng'azimuwa
Yaita nabazimuwa namugamba omwana ono kajekawo ku studio akole ki omukwateko ku maloboozi wadde sinaba kusasula. Andre namugamba nze nkolera ku ssente bossi wange bw'onsasula ssente zange mu nnaku nnya ngenda kubambawo oluyimba lwamu. Nga bossi akwata emitwalo 80 ng'agimuwa Roni nga ngenda mu studio. Ekyasinga okunakuwaza kati nengenda ku studio okuvoisinga samusangayo nasangayo bagayi balala naye nga ndabakozi logo mu studio Andre producer n'ebifaananyi bye sakifaako ne kinnuma muli nengamba kati Roni bw'anambuuza nti Andre wamusanzeyo namugamba nti ne baŋŋamba fe Andre atusindise ali bize ali South Africa naye atugambe tukwata amaloboozi nga bankwata amaloboozi baye tebanankwata amaloboozi. Andre yankubira nangamba soko nyimbire mu kayimba ako katambulamu kati simu kati nalina gita yange nenkwata ne gita yange nenkayimba. Aya basi demo yagimuweereza ku simu ng'akuba bukubi. Mwana mulenzi wuno atubuulira Nansikombi omukulu Daddy Andre yamulabako wadde n'akamu yamuweereza demo nga nfu nga toyinza nagiwulira wadde n'akamu. Wulira bwagamba kati nga bankwata naku nnya ne zituuka ne ntwala obuvunanyizibwa ne mukubira ne mugambe naku nnya zituuse oluyimba luliwa nanga nga tanziramu nezamu ne mukubira oluyimba Andre nga tanziramu nengenda ku WhatsApp nenjogera naye nga tanziramu kati yalaba ndooza tutuuse mu ekisinga 2 nansindikira ne mugamba munange tugenda mu Valentine akayimba kano nali kasooseza ku stage nenzizaako Nansikombi kati nenkola ki nenjogera naye ne mugamba mwana oluyimba lumpe bosa nsaba oluyimba twamuwe ennaku nnya njagala tutambulire ku mazima ngaga kati nansindikira demo mukunsindikira demo nga nayo mbi nga maloboozi tegavaayo era buli agiwulira agamba teyanyuma nengisindikira ne bosi wange nangamba sibitegedde okitegeera oba ne mugamba Andre soko ombuuliremu eno ye faino oba nanziramu nangamba yafuna demo yokka. Akadde kano obusungu obuliwo baagala kusesemya Daddy Andre ssente era kyekimulese oyinza okwebuuza kati kyekimulese mu mawulire. Valentine egenda kutuuka talina kyazzaako luyimba luliwo olupya Nansikombi atugamba Daddy Andre akyalukutte. Valentine egenda kutuuka agamba nti yali badde afunamu bookings ez'enjawulo olw'ennyimba z'akoze agamba nti ogende wa Daddy Andre yali akola kufuna ku sawundi ey'enjawulo. Abayimbi uno akyatubulira Nansikombi yogera mugamba Andre omugaga ngambye njijawo mpe ssente ze oluyimba lwo takyayagala ne voice nziina omugaga nga azimusindika oluyimba lwo takyalwagala nankubira nangamba Masaka jangu nkwegayiridde nnyo mbadde bize nnyo jangu tukole oluyimba lukole ki ne recording nziina mu simu zange olwo nenkozesa ka transport kanga k'ekinaku nga bw'omanyi nakajja mu ndongo nentuukawo samusangawo era yansindikira mulenzi mulala nangamba nkusindikidde omulenzi ali awo ku studio akwata amaloboozi agandeetere ku makya olunoni kati tuli mu kisezi 2 njogera naye ku WhatsApp tanziramu mukubira amasimu mpulira amaloboozi malala kati kwegamba ndi awo bwentyo kati bosi yalabe kisuse n'agamba tetujja kwebonyabonya nga nakwata ssente zange nenzikuwa nenzimuwa kola oluyimba balukolera ennaku mmeka nambuuza olwa bbawa olwa Nansikombi bbawa lwe yakola yalukuwera mu nnaku mmeka nemugamba bbawa yampeera oluyimba mu nnaku nnya ng'alumaze nangamba genda mugamba kuwa ssente so kati aya basi ayagala ssente ate akomewo ewa bbawa abayimbi babuukira Nansikombi yabuukira n'agamba awuliddeyo producer akadde kana ali wa bbawa wulira bw'ayogera ebirungi bya bbawa bye yamukolera. Abayimbi babeera akwate ssente emitwalo 80 azimpenze Nansikombi akiri ngende wa bbawa cheze mwocheza bbawa wange ampa oluyimba kuba oluyimba alukolera mu nnaku nnya bbawa yankolera oluyimba lwa Nansikombi nga tetumutadde ku pressure nti obaki yankubira simu nangamba oluyimba ndomaze Nansikombi luwadde dictator Mark agenda lukuwe nnaku nnya ne kati luno lugenda myezi 4 ate nga bbawa nabeera naye nanvuga namu ne mu mmotoka nantwalako mu hoteli nangulira emmere naye bukyanga ntandika project ne Andre simulabangako bawa nayagala nkyuseemuko mu studio aya basi kasita okyusizaamu olabye gye kiri kati yeegayirira bbawa Nansikombi omuwulidde bubaka ki bw'oyinza okuwa omuyimbi oyo atagalatagala gye yava wa bbawa yamukubira oluyimba olwamulaga mbandu ate agenze eri bamubbye ate nga n'oluyimba ssente zibadde zize oyinza okugamba si Nansikombi tuyimbiremu Nansikombi ku Valentine eno kyenkusaba njagala kyasi ekigambo Valentine atakimanyi kubeera kwetala Nansikombi logi njipangisize kalungu wano wetugenda okusula nga mpangudde obukadde buno aya basi yali muyolesa ekitone ekyabukedde ne BBS refina mu sizoni ey'okubiri y'omu ku baayitamu bayimbi bangi nnyo bafuna
Kanchireke. Soko ombulira ma. Abandike. Ono Salongo kaji Edward. Sebo Salongo. Abantu beerabira mangu. Omusajja mukolera ekyasooka. Ekitambula bulungi nekikuwangayo. Ate n'abuukirira nti ate ngenze eno kakirabe. Omusalongo kaji Edward. Kakirabe. Sebo. Banike. Nansikombi Bubaka Kyoyo Masaka. Noiva nentovu. Mwezi gemuwa. Okupewa bawa yakola bubi nnyo yakola bulungi ate namusawa. Abayimbi bafuna ssente nati batwerabira ffe ababayamba okutuuka we bali. Halo? Banike. Sabula. Banike. Abanike. Sebo nkuuli ayogera ba. Webali kuweereza. Ano amwiso munene unakuzibuyondo kyane naye abayimbi kyembagamba bayige tebaddamu kutagalatagala. Obako wanyweredde nywerera awo. Kale Sebo. Agamba atya? Ati onabeera freedom fighter mu kikubo wano. Ndowooza kyekiwa ekyokuyiga. Kibova mu tokiyita kyato. Ati omulenzi oyo omulaba. Yabeewa oluti ayogera bingi bingi. Essaawa eno ey'okubya akaddanyuma. Kale abagira aguma ajja kutereera. Agume akaddanyuma kanyumanga biseera biri naye kati. Kazibu nnyo. Sebo. Gamba otya? Webali kuweereza. Kale. Obwembo ezima wano ekyanna mukaaka. Omwana wuuyo akaaba producer Daddy Andre yamubba. Kakati nze kyengamba. Wezi Sebo. Sebo. Talk to me. Hello? Sebo. Hello. Abana tuwe. Kale. Amanya ne devozi kijablano kubeka yunga mulozi tafuri. Oyo omusajja anywerere ku bbawa naye tegaleka kutagalatagala baba. Kale Sebo. Hello? Hello? Sebo. Bani jewaliko. Kale boss. Yabera kasana demozi twani kamu. Bunyo yakoze bubi nnyo Andre. Abayimbi bayige. Yamaliriza oluyimba nga ne Andre tamulabangako yamuweereza demo. Abayimbi bannange. Andre tamulabangako. Nenga yamuwa ssente. Kale. Hello? Sebo. Hello? Ono manager Tony. Manager Tony, aha. Bananga bayimbi bayige. Ate uje yava. Ate ayina ssente. Sebo tayina ssente. Hello? Sentinawe. FM. Ono Kajiri John. Kakati mwana omulenzi kimugwanidde lwaki azungazunga. Aya basi. Abayimbi mujebale